tugende ku nsonga endala eya mukulu Yoweri Museveni. Twaleka mugenda mu kkooti ebintu byansobera. Omusango waliwo omwami eyawasa omukyala bamuyitaani mwerabidde Namata Rose bawa Namata Rose yaŋŋamba nti akuwadde emitwalo era nja kuwa ennamba ye lw'onooba ogenda mu kkooti agenda kugakuwa gakuyambeko mu kkooti era naye ayagala abeereko mu kkooti ng'owoza emisango egyo bawa Rose Namata kyemmanyi yonna gy'oli ekiwaŋŋamba okwagala omusango guno gubeerewo kuba nnina ebintu bibiri byenjagala okutuukenda. Ekisooka kya byonna, this case is not only now between Deene Lubowa and Yoweri Museveni. It is media versus politics. Singa gummegga otuse abamawulire abasinga obunyina mwena batudde wano bagenda kuba tebabakkiriza kukola kituufu. Wabula singa ngumegga bali abasajja bannabyabufuzi tebagenda kudda mu kubeeka tugenda kubanga tubakuba okufa obufu. Ekyokubiri, nze sinza aganye omusango gugwe kuba nze sinze neetwala mu kkooti bantwalayo. Kakati omusajja oli ye kyali mu kukola azanyira mu kkooti baleme kuwa ddeeti yakuyita musango kutandika kuwulira. Kyekintu kyali mu kukola. Tayagala bateekewo ddeeti ya musango kutandika kuwulira. Kuba akimanyi bulungi nnyo ebigenda okuvaamu. Eno ye yagitwala nga defamation but it is a corruption case. Era egenda kuggwa ng'emusindika mu kifo ky'alina okubeeramu. Kati ye kyali mukola kuzanyira mu kkooti wali kubanga n'omusango baali bagwa locating ew'omulamuzi. Alina okuwulira. Bwe baba nga bamaze okuwa omulamuzi alina okuwulira, kiki ekiba kikugaanisa okuwa ddeeti ey'okutandika okuwulira? Lwaki toteekayo okusaba ku musango okutandika okuwulira? Nabeyogedde ne balooya bange kuba mbaddemu bino eby'ennaku enkulu ezibaddemu. We talked about that mu wiiki etandika. Batugala tugumiikirizeemuuko bwe tunaaba tumaliriza nga tukudde mu nnaku enkulu tulabe kyekiddako. Ngenda kulaba balooya balina okugenda okulaba because twagala kati teekawo pressure ereetese omusango guwulirirwe. Saagala akulyetinga esinaali eno gy'ayagala teeka mu bantu egamba nti twateesa nze naye nanvaayo akasente. Anti oba otukoze bubi keesi eno etuule ewulirwe nze kyenjagala. Luno lulinga lubuto bw'olufuna oba olina oluzaala. Oba oyagala oba toyagala. Either balukubaagamu oba oluzaalira ku nomo delivery oba ofa nalwo. Ssenyonyi ne bwakeera ku makya n'abeera nga looya gwaleese oba muyitaani abana abaakoledde ebyafaayo talina waayinza kumpita naye yennyini akimanyi kalimingoja tajja kuwona. Tasobola. Yalya mu lulime ne mu luzise kati tasobola. Gwe weebuuze lwaki mukama we n'ebintu ebyo bw'aba abyogera kabyogerako mu ngeri yakwekangabiriza n'ono yennyini mu ngeri yakwekangabiriza ano top of that lwaki ye takyakyogerako? Golooza lwaki yaasirise nnyo? Osookanga kusoma ebintu ebyo tactics ezibeeramu asirise tayagala nakyogerako. Ssenyonyi akitya era n'omugamba ku kintu kyakawumbi akamu obukadde olusamba atya nnyo. Awulira nga kimuteeka wala. Kakati ate naakyabiyitanga ebyokusaaga. Bino siginaako bukakafu naye mbiwulira babyogera eyo mbu bannoonya engeri gye tuba tukkaanyaamu. Olw'okuba kakati presi evudde mu public mbutukkaanye. Njagala mubategeeze nga nsinzidde wano. Sirinaawo nteekateeka ya kuteesa na bwana Ssenyonyi. Sigirina. Mugende mu kkooti bannange. Tulina kugumalira mu kkooti. Eno keesi si yange y'abantu. Nze manyi nagamba kwezi nina ebintu byenkola naye nga mbikola ku lw'eggwanga oba ku lw'abantu. Nze nsobola okujja tu investigate keesi nengigoberera ne bakuleetera n'ebikemo bya ssente ne mbagamba I'm not interested. I'm interested. Kubanga nga bamanyi ovumbulira ddala wala. Nze kwezi nze omuntu bwe ngamba nti nekyo ngenda kigoberera mba ngenda kigoberera. Ssenyonyi akimanyi ssente yazirya. Simuwaayira ne bwe mbanga tutuuse mu maaso ga Katonda. Bwe kiriba kitwetaaga gye tuba tukuwooleza nga azze ne tugenda ku lunaku lumu era omu bw'alisookayo munne ndisaba ogwo tugulinda amale kujja omulala. Naye akimanyi mu maaso ga Katonda. Bwe musookayo
nja kusaba Katonda nti guno tetusooka guwoza tulinde n'oli omukulu ajje ate muggulu ne bwotwala emyaka emeka tumulinda ajje tuguwoze mu maaso go wano guwali otulaba ffembi bwe mba namuwaayira bampe ekibonerezo kubanga omuntu yekka kati asobola okusalawo amazima Katonda akawumbi kamu obukadde 7 sente nyingi Joel sente ze yali afuna saagala kuswaza kampuni gye nali nkolera yali tasukka yadde miliyoni 2 ekyo nkyogera ensi eraba yali tazisukka sente zaali ntono nnyo nebbanga lyakamala mu byobufuzi gwe poloti y'entindo ogimanyi oba eyekyanja etandikira ku bukadde nga wakati w'ebinalo omusajja yagula obukadde poloti 2 mu kiro kimu ebirala byetwogerako tusooke tubiteeke wali wabbali yagula poloti y'ekyanja obukadde 4 n'ekitundu 450 n'agula poloti y'entinda miliyoni 2 plus that is close to 600 million ze yateeka mu kiro kimu yali azijjeewa kuba enju y'entinda ya mukyala woli gwe yakweka e Canada kyagala taba ngula makage simanyi oba omukyala ali ewaka amanyi nti ono omwami alina omukyala omulala gwe yakweka e Canada birthday bazikolera Dubai eno ey'okubiri waliwo n'omubaka wa palamenti ey'ekyanje yali agenda ogigula agenda okujja ku makya omusajja amaze okusasula ekiro namugaa MP agitutte namubuuza nti ani nti Ssenyonyi era mubuuze mwe bwe mumulaba eyo kuba mwe mufuna obudde obumulaba mumumbuulize omubaka gwe yawa emiliyoni 10 yasooka muwa 6 n'amwongera 4 zaali zaaki ziwera miliyoni 10 yazimuwa mu lunaku lumu ezo yabasanga bagaba n'emunyonyi eyo n'adduka Misinde n'agendawo ne basooka bamuwa 6 asirike namugaa kuwaddeko meka 6 n'agamba bakwongere asajja bafunye akawumbi kamu obukadde 7 n'agivuga n'agizaayo n'abasanga nga bakyatuddewo we yabalese namugaa naye gwe sente ze wagambye nyingi munyongere n'amwongere miliyoni 4 abasajja bakwata sente bannange mumbuulize olunaku Abedi Bwanika lwe yabasanga ng'ono afukamidde yeetonda bw'omubaka we yeetonderera mubaka munne ku paalamenti ng'afukamidde kiba kiki ennyo ekyo ekiba kimutuuseeko Abedi Bwanika yabasanga ng'ono afukamidde era bw'amala obbayitako n'agenda n'akomawo n'adda n'abuuza ono wa kityo n'abuuza abadde afukamidde kiki ng'asensibuka era mumumbuulize esente ze baamusanga ng'alonda mu ttooyi zaali zaaki Anita Mongezo si yazimuwa ku lunaku lwe balonda basipiika zaali zaaki Anita Mongezo yazimuwa ziyasuula mu ttooyi kati nkulaga omusajja azaali enguzi ewerako mwe mumulabira ku kali kawumbi kamu obukadde 7 batuule bakunnyonnyole ekintu ekigobya kagabo mu NUP kyali kyakwogera nti baabawadde miliyoni 40 ezo kagabo ziyazunga nazo nga talina wazizza sente ezo ye zaali zakusayininga ku ki waliwo ensonga gye baali basayiningirako bonna ne bavuga ono Lutamaguzi gwe mulaba aleekaana mu public wano negundi wano ng'awoza mukimanyi omanyize bwe oyo yamu ku bakyasinze okulya enguzi nno baatuula mu mmotoka emu bwana Lutamaguzi mwalimu n'ababaka ne Derrick Nyeko n'omubaka omulala ne bavuga ne bagenda ne babawa ssente buli omu n'ano ne miliyoni 80 era bwe bamala okukwata ssente ezo zituuka ziriikinga mu public nti bafunye miliyoni 80 kagabo yagamba nti banayinza ezange ziriwa zizino agenda ewaala okuloku amugamba zize gye wazijje zisinze nazikuwadde gwe zize gye wazijje okitegeera era asituka esente ezo n'ebifaananyi byalabikanga kagabo sente aziziza ku paalamenti ewa sipiika bano ezaabwe baazizaayo naye ekyo kyemwagala ogamba baawaako kagabo yekka naye bananga babako kimanyi nti baasirikira sente ezo ne bakunira ndabawo ne mukwano gwaffe wano namboozi tabyogerako ebyo naye nga baafuna obukadde 8 oyo ne kooti embaale yamuwaako obujulizi nti yalya sente zaategikwatako emiliyoni 2 ate ng'ezo sente bonna baazifunira ku sheero wali ebugoloobi ne Bobi Wine yaliko yafuna sente ezo yaliko bonna we baafunira ezaabwe
ebugolobyawo abasajja tebabalimba those guys basajja bakulu bya nnyo babye sente z'eggwanga be bakyasinze okufuna mu kintu kino era mwami Museveni n'akerera wano ku makya n'agamba nti agenze bano ne boolaba balwanyisa buli muntu omulala yenna ayagala okujja bamanyi tajja bbawa ng'olwo bw'abawa omanyi omukadde bw'abeera ku kyalo nja kuwa ekyokulabirako bwe kiti bw'abeera ku kyalo nga yalimu omuze gw'okukwanakwana ng'akyali muvubuka kati naye mukulu eno gy'abeera ali kyangu nnyo okumulyako akasente ke ng'omuganga ngenda kukwanira kiri ekiwala ekibeera wali okitegeera ayangwa mangu okusola kakati mwami Museveni olw'okuba kimanyi nti obuzibu bwe kwekuumira mu buyinza bw'omugamba ekintu kyonna nze nkugamba nti pulezidenti ye muntu gw'endowooza okuba nti omuntu agendayo n'amubuulira ebyalaali n'atamuwa yadde ekikubi ekyo naye n'ogende wa mwami Museveni nga by'omubuulira bya bulimba nga bikwata ku ntebe ye akuwa sente era n'ovaayo nazo nodda nazo gwe weebuuze fulupiga aba abuulira ki pulezidenti okumuwa sente zizo oba bano abalala benda bagendayo they are not investors si bikisi tebalina yadde ne kategole mwe bagwa naye olowooza baba bamulimba biki balina bye bamulimbalimba awo ebitalina ku mulamwa n'atwata nno sente z'eggwanga n'azibawa kuba batabawaziza abawaza ggwanga era bwe kiri kakati bano be basinga okumwagala abe mu ntebe kyovola nti balwanirira etteeka lino erya lo lumu lyaleeta balirwanyisa okufa obufu gwetwalisoose okubambuuliza baagala kubeera mu opposition ebbanga lyonna mbadde ngamba nti bwe baba baagala buyinza ebyaddala eryo etteeka liba ligenda kukwata abagenda okudda ku opposition bo bagenda mu ntebe naye bw'oba olaba nti bakyalwanira bano bakitegeeza bakulaga bali wali we baagala omukulu we yabaseetinga we baagala wali kalinga kabadi kagashumba ke yakoze ne Katikkiro okumwetondera kabadde kati ata gashumba temukimanyi nti yakulira LPU simanyi PLU mu Buganda wano piraawo kakati tewalabyeko enteekateeka ezigenda mu maaso ezigamba nti gundi bagenda PLU bagenda gikwata bagyewozeeko amaanyi gaayo enoonyeze pulezidenti akala kakati buli omu okusinziira ku kategole gyagwamu we bajja okuyisa facilitation kati tolina bw'ogenda kufuna facilitation yono tolina bw'ojja kufuna facilitation yono nti gwagenda okukubiriza akalulu k'omu Buganda ng'ate mu Buganda tokwatagana nabali mu Buganda ekyo yabadde alina okusooka okugjawo empalana kuba wali bakukuba akakokola ne bagamba wani kino katukiwe gundi oba gwokyalina olutalo ne bali yabadde alina okujjayo akisootinge nga bukyali gashumba omanyi musajja mubazi ate abalanga obudde bukyalimba mwena temunaba kutuuka kubala gashumba kimanyi nti yatandikiriza ebintu bya PLU ebyo tugenda wajja n'omuwoozi biki ne babitandika mpola mpola nebbalamu oyo era okugenda okukakana nga bakoze eki nga bagenze ngekikutte kakati ne wano alina okwanguwa okujja amangu yadde alina okujja tugyewo empala neno biki sajja tibaleme kuyimirira nga bamusimbira olukokola kubanga omusajja oli okugaana okujja okwesimbawo yakosezza abantu bangi nnyo yalese nga akyankalanyiza kiyinza n'okuba nga kyekyaviirako muganda wange tambula okufa kugaana kwesimbawo yandasani kakati bano simanyi NUP n'abasajja abo Ssenyonyi kama abasaasire busaasire naye olugendo lwabwe tewali gye balina era nsaasira nnyo abantu bendaba nga bavunaanyizibwa nga bali ku kibiina ekyo tekiina mulamu kyogamba ntambula era ezeemu ebituli enkuba etandise okutonyera abantu mukama abasaasire busaasizi bwe banaagiwangaaza ne bagituusa mu 2025 NUP eriko bannanyini baayo si yakyagulanyi lwaki mubuzaabuza ensi ate ffe tumanyi tukyagulanyi kyakibalamu ekibiina ate mu kooti bakolayo ki nalukola abawoleza musango ki mu kooti aba NUP okugwa abawoleza sigwe musango gw'okujingirira constitution kibalama sigwe yabatwalirayo buza nalukola yeegayirira ki kibalama nalukola ate yatandise okwegayirira damusaba badde wabbali bateese osuubira Kyagulanyi n'ayimirira ku kibiina ekyo n'akivuganyizaako nga waliwo emisango egiri mu kooti kiyinza okuba ekizibu nga waliwo omusango oguli mu kooti era bambuulize ensimbi z'omwaka guno
kkooti eno eyabadde esimbyeyo baazibawadde tebanazibawa oba ziriko envumbo tebanazibawa bazisibye lwaki envumbo kweri bwe kiba nga kibalama ekibiina yakibaguza lwaki kuliko envumbo kintu nga ati kyongeddwa okutabuka. Let the foot soldiers understand nti ebintu bino tetubyogera lwa bukyayi, tugezaako okubalaga ki ekigenda mu maaso. Kibalama senga tabadde na nsonga ya Simba, bano tebaali bagaanye bawa ssente zaabwe, tebandizitaddeko nvumbo ne mu kkooti tebandibaddeyo, musango bandikugobye. Lwaki gyeku baddeyo Novemba nga musango omusango bagulaze ne balaga constitution ekikyukuli ne balaga n'origini ebintu ne bitabuka. Era Nalukola n'abagamba obujulizi obuli wano buli beyond reasonable doubt. Kimwajingirira constitution Tetulinda kuba yabagambye nti constitution y'abasajja gye boogerako yeero, ate bakutte olupapula lwayo olusembayo nga balukwatidde ku constitution yammwe y'ekitugu empya. Eno eyogera articles 26 yammwe eyogera articles 10. Where did you get the signatures you appended on this constitution? Nga answer tebalina, yali mu kusiikinga mediation badde wabweru. Emabega awo abasajja bokkavula awo babadde banoonya bakibalama buli omu gwa mwoyo bukadde 2 bakipeeni. Kagombe ali mu kkomera era ngenda bamusabidde gundi genda kulwa kusatu okumulaba agenda kuvaayo bagenda muwabere kuba yajulira aba NUP yajulira Kagombe yajulira era bagenda mumuta kyemmanyi lwaba afunye production warrant egenda okujja ngenda kulwa kusatu yampise naye those guys bali mu biwaani kiki bali mu kiwaani ekiwedde emirimu. Opposition ya Uganda etukoze ekizibu ekimu kubeera nga ekipingidde bannansi mu kuwuddisibwa. Kwezi nno muyina ebintu bye musaagiramu. Weebuuze, toyinza kuŋŋamba nti oyinayo essuubi ly'enkya, nti oyina emmwanyi z'oyagala okusimba enkya naye nga nassale bedi wagizika n'okujjawo. ate mbagenda kusimba Kyengezaako kutegeeza DP yayina Yanga Democrat, Uganda yayina Nkoba za Mbogo, FDC yayina UPWing yayo, NUP simanyi oba eyina oba terina. tulina bafuutu soja Tube serious, bafuutu soja si bakulu kubanga baleekaana buleekaani naye tebasobola kwesiga obululu byabwe abamu tebasoma kye basobola okuwemula okuvuma ebyo babitegeera. Kakati bino ng'omaze okubitta obisaanyizzaawo, mbuulira bannabyabufuzi bano abaliwo olwaleero kuba bano baali kuleesinga bassemwogerere bassebaana ne bali bamuseveni. Bano bwe banaaba bavaawo baleseewo ki? baani abaddawo obubigere Tewali, kubanga bwe twali tutunuulira bassemwogerera abo ne bannaabo bwe baali mu eji yaabwe, waaliyo balukwaga eno wansi nga bajja, waaliyo bamabikka abo, waaliyo bano bakakande, waaliyo abawera baali bajja mu bifo eby'enjawulo. Bassemujju abo baani bonna. Olwaleero luno ndaga nti bano bwe bakeera ku makya tugeze babadde bali mu gundi ne bagwera mu boat cruise bonna ne basaanawo. bakulembeze eki Abaddawo mwemubalabawo mwana wattu tewali. Buganda ey'olwaleero bw'oba ogiraba nga naye eseebengerera egenda kivudde mu kwagala kusaanyawo Nkoba za Mbogo. ate Nkoba za Ye yali Mbogo akademe, ye yali akademe y'abakulembeze mu Buganda. kakati mwagikuba ekigo. Ne bw'ojja mu byobufuzi bino ebiri siriyasi nabyo akademe zaabyo zonna mwazikuba ekigo. Y'ensonga olaba nti olwaleero olina abantu ababuyabuya bangi mu kisaawe ky'ebyobufuzi who even doesn't understand the history of this country. Naye bakulaga baagala kukwata bulungi. Gwe bw'obeera ng'osobola okuŋŋamba kwezi nti olw'okuba kubanga ate nga mutunuulira abasajja bano bagenze bakola ebintu bino mu bintu by'okusaaga
naye nga bali mu kulemerako babireetera ddala. Kyagulanyi agugulana n'abayimbi banne, Ssenyonyi agugulana na bannamawulire banne. Kyebaagala ogamba ffenna twali tulina kugenda mu byabufuzi era takukkiririzaamu olina kumulemesa kukola. Kubanga ne bano obalaba omuyimbi atatukkiririzaamu tetumukkiriza kuyimba. Lwaki? Era tetumukkiriza genda yadde ku kivulu. Sibigenda be bakola ono lutalo. David Lutalo. Ate ekivulu kye tebaagala kirinnyamu. Ngani akirinnyamu? Abasajja b'NUP ate aba NUP bagenda ku Serena. Kati nno kye baliko. Aba NUP bo bagenda Lubowa. Kye baliko. Bakugamba tebaagalako bantu kukigendako. Lwaki? Mbu olw'okuba takkiririza. Ivaawo naawe abantu kirasi y'oku Serena si ya NUP. Kirasi y'oku Serena y'abantu abali diplomat. Eri ku erugogo cricket ovo. Iye kirasi yaffe ya NUP. Eyo gye bagenda mitwalo 10. Lugalo tebasobola sasula mitwalo 10. Tikisoboka naawaani. Futu soja anoonya n'ekyakulya ng'agenda ku Serena mitwalo 15. Ivaawo naawe abo ne bwe Mboko ya lutalo gye bamuleetera. Lutalo taddamu nakuleekana nabo abo bavuyeeko naawe. Kirasi gy'alina ndala nnyo kugyayomba nayo. Kwe mayomba n'abantu abakyamu. Era lutalo yandibadde ali wali nga yeewuutira nakujike mpolampola nga n'ekigere bw'ati. Kirasi egenda wali ddala kweno gy'ayomba nayo. Bwe mbuulira ku kivulu kya ono musiraamu ani Aluna Mubiru ba NUP bameka abaali. Kakati ng'odda mu kuleekana naabo omuntu anoonya emmere ya leero naawe akuleekaanya. Nze ndabye leero bakedde kuvuma Ssemakula olw'okuvaayo n'akola press conference ng'asaba abantu bagende mu kivulu kya lutalo. Bamuvumye okufa obufu. Ebyo babisobola era bajja kuvuma. Naye nkulayirira mu NUP bwe kiba ekinene nnyo waliyo abantu nga 15 abasobola okugenda ku kivulu kya Serena nga kwe kuli ababaka n'abakulembeze ba NUP abafuna ku ssente abasigadde no wansi bammere ya leero basobola bino ebya Alien Scheme Freedom City ne bagenda ne bajjula awo. Naye Serena uyita ba NUP oboonolabayo n'omu. Ensonga tewaliyo waabwe ategeka kivulu ku Serena. Ani mubayimbira mu ligi ya NUP. Ani asobola okitegekayo nekifuna abantu akalaavu eyo nga wa NUP. Nawereka awo David Lutalo akoowa nzi waliwo ebintu byesikoowa. David Lutalo kirasi ndala singa yabayise mu kisaawe mutwalo awo yandibadde affected. Naye emitwalo 15 omwana wa NUP agiveemu egimuyisa mu mwezi omulamba tekisoboka. Ayo abantu baali nabo Saamu Mukaaku batugambye yafunye ku ssente. Gwomanyi okunoonyereza ku bantu ababojja akasente mu State House kiki ekiriwo ku mabiki Mukaaku ne Lubowa. Bwe ndabye eno empenkoniyo mbadde manyi nti Mukaaku yatuuse omanyi naye alina ya bbula. Ndowooza nti Mukaaku mama ekyuma nga nzise busi. Kiki ddala ssente bazifunye oba ngambo z'abantu. Mukaaku mwayogeddeko naye kuba mukwano gwammwe ntera okulaba. Mukwano gwange nnyo naye okuva amawulire ago lwe gaafuluka ngezaako mufuna ngamba nzija tatuuka. Njatwalako obuvunaanyizibwa okunoonya Mukaaku ndaba oba naamufuna. Naye ekisooka kya byonna ekintu ky'okulya ssente mu gavumenti eno wepo kyenyinza omugamba kiyinza kuba kimu. Bw'anaayagala oziriira mu kimpukumpu kuba mu mankwetu ziyinza omuzaalira ebizibu ze byazaalira naddala mafaali. Mwami Museveni bw'akuwa ssente nti za essente ze omanyi tezikwekebwa. Zimala ne zaabika. Essente za Mwami Museveni zibeera nga kwana mukyala mukadde oba mwami mukadde aba ayagala disco bw'etandika mudde wali mu ddiro mwena muzina alabe nti ensi yonna ekulabe. Kaakati bw'oyagala okudda mu nsonda eri ekiba kiddirira kiba kimu aba agenda kukuba era bategeere nti nno yakulinako obuvunaanyizibwa. Mwami Museveni tali nga kiswa nti onookitundira mu boloti.
ebintu byenkola gyabikolamu bw'aba yakuwadde ssente abaako n'amateeka gakuweera bw'aba nga baazimuwadde era bw'aba nga baazimuwadde nga mission yabadde yaki kyekisooka kubanga ekisooka kya byonna ekisinde kya DP buloko kibadde kyakava okwaniveiringaani tuyinza nno n'okubeera wano nga mwe mulowooza nti ssente baazimuwaddemu NRM naye nga tebaamuwadde nga abali mu mukuba nti baamuwadde ssente nga BNUP kubanga kino tekikose NRM kikosa opposition nga yeri mu mukuba kano akasa kamutuuleko bulungi akkalire bulungi kubanga juzi wano opposition NUP omwogezi waayo mumyuka w'omwogezi yavaayo n'agamba we have invested seriously our money in spying mpuga zikamu bataddemu ssente mpitirivu mu kubega n'okulinnya akagere mu kampu ya mpuga okumanya kikyazzaako kakati bwakeera kumakya nti kikyazzaako ne bakugamba nti mukaaku balangiridde empuuga bino birimu logiki sometimes balangiridde empuuga okujja okukola ki okwesimbawo kuwa pulezidenti nga NUP ekyali wali erina emisango gye were nemba nagyo muki mu kooti eno DP buloko bwe bamutaddeyo balaba ate abantu balinga nga baagala okumukola ki okumwaniriza oba okitegeera kakati ate wali eri side balinawo okutya kwanki kwa PFF ey'abampuuga gundi babeesigye era olaba nti olutale eri balutwalidde Ssemuju kubago babadde bawulira nti ayagala kujja kukola ki okugenda ewa Ssemuju okulwanirayo ebiri bibaali beekubirayo obucupa baagala kakasa akomawo bagenda kujja kukya pulezidenti okitegeera kati awa ekyo kibuuzo kiri kimu kati wano ku mpuuga olina okumwambaza nti bano bamabikke mukaaku baabawadde ssente manyi ssente za Museveni tezibula nga bazikuwadde zirabikirawo nkubuulira amazima nga bazikuwadde bweziti nga zirabika nze gambye ne baziwa Nandala Mafaabi zaamukaluubirira mu nju ye n'apakira obukadde 3 n'abutwale wabeesi bubeere eyo ng'azimutwalidde mbw azimuwe n'amubuuza zaaki nti waliwo bagundi bafa baatuwadde ssente oli muyeekera muyaayi yakuba bukubi simu mu Bank of Uganda n'abuuza munkeberere vooti eno eya ssente zino evudde kwani okukebera nga ssente ne serial namba zaabadde nkyayizo zaabadde za State House President n'abayita banengeera nti mujje muno ne ssente zammwe ne bazitwala olutalo awo we lwatandikira ne bagezaako kirwanira munda okumala emyaka emirungi emeka mba mpita ayiteeyo nembigwamu nembiteeka ku balwana butakifulumya nenze nembayambako nenkyanguya kitudde mu bantu balime kulwana bayinza okwekubira eyo ne betta ne tutamanya nembulira abantu kakati eryamukaako ne mabike waliwo abantu botasobola kulemerako na kugaana mukaako ono omulaba aludde nga akakaalukana n'obwavu bwe nga talina ssente webyobufuzi byo birala singa yali alina ssente singa yayingira dda paalamenti bambi kulo gy'alina sajja mulwanyi ye muntu alemera ku kintu ne bw'omugamba emmotoka eyo teriimu baatule yagamba tugisindike ejja kumala ebugume yake naye ng'omugambye baatule tekola ki teriimu va mu byokugamba nti baatule yaweddeko wabula teriimu yagamba tugisindike ejja kukola ki ejja kwaka alina essuubi eryo kati omuntu kwatayinza kujja kaadiisi y'okugaana okukwata ssente ye mabikke n'oli munne Lubowa abo sibinza bateerayo omukono gwange baalyako eza kidandala kidandala baamutwalako ku State House nga bagenda muwa ssente n'alemera mu parking nga bamabikke bamututte n'alemera mu parking bano nga bamaze okubulira pulezidenti nti oli ye architecture wa buli kintu baleera mu bintu bya DP block ebyo people power era ogenda okumaliriza kidandala omusumaali baakuba gwa bwerere teyakwata ssente ge mazima gembulira abantu bambi mabikke bajjayo ssente zebbo ne bazirya mabikke bazikwata ne bazirya n'ekidandala teyafuna ssente ezo yensonga yali alwana nnyo okulaba nti ayingira paalamenti yenaazeeko ennaku
nekitakola nawunzika ng'agenze mu bintu bitakwatagana musumali negumukuba nagulinnyako inchi 6 nemulemera ogwo gwamukuba nnyo kubanga n'akalulu kajja kuggwa nga tannadda okitegeera kakati mukaako ono asobola okuba nga oba yamanyako ku bali oba nga tannamanya oba nga baafunye nga tebannagabana nga bakyalinze kutesitinga mazzi balabe omanyi n'ababbi abamu bagezi omubbi asobola okubba ssente oba okubba ekintu n'atasooka kikozeserezaawo babanga babbi ba mmotoka n'agibba n'asooka agipaakinga mu galaji emu n'asirika ne muginoonyeza emyezi egi nga tagijjanga waawo bwe mugijjako puresha yoginoonya n'agireeta ku bakyusizza namba puleeti sente ya Museveni bwe baba agikutte nzibu kwekwe ejja kuvayo mujja balaba nzibu kugyekwekeramu mujja balaba luno kiberanga kuwakanire webaaga ebaagibwa kyerimu omwana oba terimu tumulinde mukaku bw'anaaba nga omusanze nga yafunye sente ojja mulaba si muzibu kwekweka ng'afunye sente ate emmotoka empya gyalina oyinza okuba oba yalina omuntu eyagimuwadde yaŋŋambye nti bakyagibanja n'ogibanjako sente kisoboka naye era nakyo tokikkiriza lwaki yagirese mu budde buno ne Lubowa n'agulira omukazi emmotoka endala bayinza okuba nga esente ze waba baba baafunye ne bapangisaako n'ekitebe wali ennamirembe baba baafunye gwe kyoba okolakola bino wammanga ojja kubategeera tosooka kubakubira amasimu gakubayita baleke gwe baleke basindikira abantu abalala bw'onoolaba nga bazzemu okwapiyalinga abantu awalala omanyi ne ku kitebe wali osobola obbasuulirawo enkesi gwe bw'onoolaba giya gye bakoleramu akitivite zaabwe ng'eri waggulu nnyo okusinziira ku nnomo pesi gye babadde batambulirako omanya waliwo ekyakoze eki kubanga sipiidi yo mu butuufu mpanvuko bakye nawulidde gundi simanyi yafulumamu ali ttake mabigge yagenda kuwumulako ali ttake gundi ani mukaaku ye abadde mu bye bya mu kyalo bwempulira azibadde azimbira maama we baabe kisoboka ate bw'aba ng'ali mu kuzimbira maama we era nakyo toyita kiwakanya kubanga buli buvunaanyizibwa bwa mwana ayamba maama we kaakati gwe sooka obuuze nti ye azikozeemu ki ekikye batugambye ennyumba wano ekiteeka yaguze buguzi sooka obikoleko risaaki obinoonyerezeeko ddala naye mukaaku atukoze bubi okwekweka yandizze najjayo buyina oyo yenna naga nti kwezi kino balimba kino tebalimba kubanga kati naffe bwotwekweka banywanyi naffe tufuna okukemettererwa nti omusajja yafunye n'atwerabira kubanga kati nze Deene bw'ofuna ssente netandika okukukubira essimu naye kati n'eddiini bangambye wafunye ku kantu nonneekwekera ddala nga tokyajja manya nti akantu wandibanga wakakutte naye bwe nkukubira essimu Deene n'osigala ng'ojja nga bw'obadde ojja manya Lubowa ono balimba nandibadde ndabawo ekyenjawulo manyi kwezi mu nsi muno mulimu ebintu bibiri ebizibu ennyo era ebibi okimanyi nti osobola okubeera omwavu n'ababbi ne bakwekweka nga n'ababbi bakwekweka ne bakwekweka naye ng'ekikwekwesa okimanyi ababbi bayinza ottega omutego gwabwe awo n'ojja kati ne bawulira kweze bw'aba atambula ayimbayimbawo ayogera yekka bagamba oyo si kwezi oyo mujjeeyo ebintu byaffe mubisse wabbalireetera olugambo kuba bw'ayitawo n'abisanga bwe bamubuuliza eyo ki ekiriwo ajja kwogera kati babijjawo ne babiteeka wabbali nosooka oyitawo kwezi waabwe kati Deene ajja akusanga mu kkubo ki ekiri eyo nti wali bulungi aleega buki bulensi yazigwamu ate ukagamba kwezi oba naye mubbi gwate sebo mbadde naakayita wano nantega nangamba bwalamu ate bwenzize nze mbaguddemu kibangira kugenda kupangisa ku kyalo n'obuuza omuntu omunaku nti wano wali watya ajja kugamba wali bulungi nze nzizaawo n'obuuza n'entambula n'engenda bw'obanga ogenda opangisa ku kitundu nga kijja buuza ku bantu abalinamu ssente be basobola okubuulira
kati bino bye muli mu kunoonyereza ku Mabike ne Mukaaku biri logico togenda bisanga mu bantu ba bulijjo sooka onoonye mu circles ziri endala Mabike gy'ayinza okuconnectinga ne Mukaaku kati bw'oba obuuza bijjirwa essaawa zino kubikwatagana ku Mabike ne Mukaaku tasobola kukubuulira kituufu ng'ate ne Bigulu agamba naye bamulyako kantu anti lwaki gamba tasobola kukubuulira kituufu kubanga ono abadde guledi yaabwe okimanyi nti omuntu bw'afuna ssente akyusa guledi n'ava ku bantu babadde abeerako n'adda ku balala ekyo kyekituluma ffe nti omuntu gwe mbadde nkubira essimu nti honalebo Mukaaku jangu tukole najja ne tukola kati nga bw'omukubira essimu agamba kwezi nzijjaawo ne luziba n'enkeera nzijja ne luziba luli n'akuwa omuyambi tabadde na muyambi kati yafunye omuyambi toyinza kumanya nti naawo waliwo engeri bwe kityo bwe kiba kiri bwe kityo nga karakita erimu kakati yeeyo baleka baatimbudde ngenda kubeerako siwa okukeberako mu saakoozi zange nkakase ebisowaani biwanike kuba nze mbadde mbiwulira buwulizi kuno bwe kutya naye nga ngamba Mukaaku nga tayinza kubamu nga simusuubira nti mugumu nnyo ku ssente naye kansooke nze ntunuzeeko antenazi zange kanzambuseemu waggulu yongero yambuse bwe naaba nzisanze nze nja kukubuulira nti era nja kugamba nti omusajja munoonyi ssente zaggwawo zirabika zigeze ziggwawo kubanga ssente ze baafuna mu Gwokutaano nga gundi Mpuuga agenda okutegeka okwebaza n'Empuuga bamuwolako miliyoni aga kati ziba zikyaliwo obumbi obusatu mu bukadde obunaana Museveni kati ng'agaba ssente ntono ekawumbi kakadde ka dola edda yagabanga nyingi gundi babawo ne biliyoni zaali mwenda bano bawanandala mafaati kiri kyali kibiira kigamba nga kyetonda bano yawadde bantu basekinoomu bano yawadde DP Block y'abantu asatu yawaddemu abantu 30 kati lwaki basatu be babuzeeko bebazikutte mayanja kwe kubagoba era babadde bafafaganira wali ku CBS ku lw'omukaaga nga Mayanja ne Mukaaku beegwa mu maraka anti obuzibu obuli ku ssente za Mwami Museveni obulabo obweza Uganda mwe mugenda ozitegeera nga ziyiseeko omwaka nga mulambo b'emyezi okuzitwala nga baazitwala dda amawulire ne gajja luvannyuma anti kati baazitwala dda ne basooka babeera mu nteeseganya mutuweeko mututemereko okuviira ddala mu Gwokutaano kati ne bajja nga babeera mu miitingi ez'enjawulo paka lwe kyagaanye naye ebintu nga birimu Mabike mu byokugabana muyinza obibeeramu nga mukyabiteeseza Mabike bwe muba temugabanidde awaawaawo nga baakabawa bw'aweeta ensonda n'agenda bw'ati tokumukubira nga sinja kugabana ekimulaka mubadde temukimanyi ate kati ate nga ssente zaatuukira wa Mabike makindi Mabike enjo Lubowa Mabike bannannyini SDP bati buuzaako munyago bwayi yasooka okubabeerera mmeeya owakawempe yawangulira ku tiketi ya gondi ya SDP mubuuzi bw'anaakuweerako reference ku basajja abo ng'eri positive nja kubaako ekikyamu naye nga nkakasa bulungi Mabike bwe baba nga omanyi Museveni mugezi akati Mukaaku muyinza okuba mukuba wa bwereere omanyi kye yakola bali bagundi naddala amafa bitasitukangako kugenda wa Museveni bateese mu bintu bya ssente bano abaagenda baamugamba tulina ennandala babulooka tebaalina babulooka yali ono omusajja yaani Ekanya Jack Sabiti baasituka bulungi ne bagenda waliko Mike Mukula senior bulooka waliko n'omwami bamuyita Kyanda ne bagenda n'omubaka wa paalamenti omu ne batwala paka ku State House ne boogera ne President bwe bamaliriza okwogera nawoga tulina ennandala tazze buzi naye kwali tuli naye mu kigaali kati Museveni musajja muyaaye nnyo ate muntu tosobola kumala gamubba bintu bya bwe buba buyaaye ye yasooka okulaba abayaaye bonna n'abamalayo n'amansi talinga buli kintu kyabwe bwe yali aweereza ssente teyaziwa bano beekanya bazivuga bazitwala wannandala yakaka senti ddala
oli gwe baŋŋambye kwali yabazirisi gwe yali asinga okwetaaga yabazirisivinga ye sekuritale jenu w'ekibiina ebiseera era akwata ssente bulungi nnyo mukulu abakubira abagamba nti ssente muzirabye nti azatuuse dde ewa Nandala bano bavuga bagenda ewaani ssente tezituukiranga kuweekanya yadde wa sabbiiti era Museveni bwe yalaba nti Nandala azikutte nti yamanya omuzannyo ogukoze ekigwe gwe weebuuza ani asinga okuyombera ssente era ani asinga okudifendinga ekintu kya FDC Najanankombe kuba amanyi kye yakwata kye yalisiivinga n'ebbalyu yakyo okitegeera bwe ziba zaatuukira w'amabikke drone gye yazitwala kubanga amabikke yalina ekibiina ekizibu wekijjira nti buloke yabatwale wa president yalina kufuna miliyoni 4 bamuwako miliyoni 2 ani buloke oyo tujja mwogera naye wekinaba kisera nze nsobola omubanoonyeza ne tumanyira awo amazima yani simumanyirinya ati abo bannayuganda tobayambye kubanga oba omusirikidde oba tobayambye naye all in all ekiriwo kya byonna mabikke bw'aba yali mu ddiru era ne ssente bagamba zatuukirawo amabikke ekyo nga sinaba konfaminga kuva mu soosi zange manya nti gyeziri bazibala mabikke tavaako adisi yabutatwala ssente zatuukirawo amabikke tavaako biveeko ebyo era nagamba nkugambye bwe muba bagabanidde wano nagamba kanzije n'otafunira awo omukubira simu naaweta n'agenda bw'ati yafuna n'olugendo ettake ng'amaze emyaka n'emyaka nga tasobola kufuna tiketi emutuusa Nairobi yafuna olugendo ettake mabikke ne Lubowa oli muzirango munnange Simoni bagitegeera nnyo kati ate ekintu ne bakirekamu bambi mukaaku yagenda ku zi TV yagenda ku zi radio yabeera ku kitebe yadifendinga kino yadifendinga kino ono omulaba akaseera ke yamala e Bulaaya awo e Bungereza era mukaaku oyo yatandika ebintu bya DP Block si bya mabikke mukaaku yakomyawo bamabikke abo mu DP kubanze baba batandika ebintu bya people power ebyo nabalabako nga batudde mu lukiiko olumu emakerere ku guest house awo Nobati Mawo oyo n'akwata ne ssente z'ekibiina kya DP emiliyoni 4 baziteeke mu DP eyo gundi eyo people power eyo 400 million ne baziteeka mu kibiina omwo balivayipinga DP Block eyo union biki omuyaye n'abayita mu polisi naye n'agenda ekamulo era obusungu bwa Mawo we buva no ku Kyagulanyi Kyagulanyi olwakuba nti si musajja mwesimbu muyaye yaayo naye yali babulidde amazima bakya bamuteekerawo akadala kibutaako kino ekisajja kino mukiraba ekyo mukaako ali ku bintu bya siriyasi ddala byakwagala kukwata buyinza kati ate bano bamabikke bakozi ba ssente mwekye mutanaba kumanya ono mukuba wa bwereere ono ebyokwagala obuyinza abiriko abyagala mukaako gwe mabikke okyamulaba nga ayayanira tagenda nayo wadde omuntu ali ku sitwaga eri siriyasi omulaba ku mmeka talinnyayo wadde Lubowa omulaba alwanira tagendayo lwaki mukaaku yazirwanira ono ali ku byalaali byaliko byaddala ayagala buyinza balisibye baliko omanyi osomanga kalakitazi ezo zezikuleetera okutegeera kyetuliko kituufu oba si kituufu mukaaku ali ku kozi gy'ayagala emukeeza ku makya nti kakati tugende tulagala kukola kino kyokka ate bano abalala bo bamanyi nti tuzimbe kino batuyite wali tukune kyekyokka kyebaliko kyekintu kyenyinza okugamba siibula batulabu mwebale nnyo mwena babadde batugoberera okusinziira buli omu waali eitha buyinza okukusanga nga bwakumakya bwakiro oba mu ttuntu amannya gange nze Ssaalongo Deene Lubowa Saava ba ku kitongole ekikulu ekya TV10 gano mazima antwala omukisa guno nange okubasaba wano mugende mu subscribinge ku app ya TV10 gano mazima kuba enteekateeka eno gye ndi mukola oba gye tuliko ne bannange twagala kuzimba app eyo ng'esobola okutulako emikutu gino gyonna era bannaffe bano enteeseganya ze tulimu bwe banaaba bamaliriza bonna tujja kubaako bwa Sseruganda n'ebiwandiiko bye tuwandiikako kwate channel zaffe zonna twezinsaatingemu TV10 gano mazima app eringawo bw'olaba hub ya DSTV oba Startimes
nti channel zonna zisobola okugenda mu radio zonna zisobola okubeeramu na buli kimu kyonna ne TV zonna zisobola okugenda era nja kusaba TV zonna eyo nga tesobola kusasulira Star Times oba DSTV osobola okugenda okuba n'enkolagana nammwe aba Megaphone ne Kwezi Media musobola okukwata ekyanuzanira ne kuzibisa ati kyaga kyo omuntu bw'ajja okulaba aba n'ebbala yate y'okulaba tyakandabeko ku kino kandabe ku kino kandabe ku kino kandabeko ku kino n'abasajja bano abogerera firimu nabo bazze baataddemu zo zayingidde mu ddobere zawedde kati process eriwo y'eyokuba nti documents zino ezitugadde awamu kuba gye tugenda mu maaso ebintu biyinza okukalubamu twetegekere tekinologi ono nga tannatuusookayo tutambulire ku peesi yemu naye kulwa Katonda n'ensi yange baagala nnyo mwenna era nsaba Mukama Katonda abankuumire